ab'ekitiibwa olaba gye bakwata abaana abo bangi nnyo bawanda DPC nali mugobeddeawo nga aleeta obuntuntu obw'okukwatakwata abaana batalina misango era okuva olwo baaterera bwe baba bagenda kukola kikwekweto bambuulirako ne bagayidinga temukwata tali bwatera baba babakutte genda netuscreeninga ne tugamba bano bakole ki baveema bayina ebiboogerako oba abazze n'abo abakulembeze ababamanyi nti ono mwana waffe oza chairman Kiyaga twadde tubikola aliwo chairman Kiyaga ya twali awo ffenna yange nti kulaba nga nnwanirira ekibba ttaka kyensuubira nti nkikoze bulungi mu Kyengera Town Council era neeyanziza obugalo obwo nti mu Kyengera Town Council bwe nali naakajje nga buli lunaku ekitono ennyo ofuna emisango ena kwetanga egy'abantu abazze nga bakaaba era nabingo basenda mu Kiyanja basenda waliwo bwe nagoberawo mpataka oba tractor yayitawo oba yabuuka mu gaki ngenda okutukusaagisanga mu kkubo oye badde n'enjiroonya neebula ezimu zaali eyo maggwa nembeera mu lutalo lw'ababuloka abuloka bafuuka ababuloka naye neŋŋamba nti Katonda n'esappula eno nesobola okulwanirira banaku bannange kati mala emyezi 6 ku 7 nga sifunye bajja nga bagamba nti wange basenga akayumba kange yadde ettaka lyange ndowooza ekyo Mukama atuyambe tukikola bulungi nnyo ezitagandika nno osanga omuntu w'omutima omunafu nga tozikwatangako ate nga naliva mu kalulu nga buli kimu kitunze kumbi kujula kutunda ngoye naye nagamba kambeerewo Mukama alikola ki era olutalo lwenina lwababuloka si bonna ngamba abo abaali ababbi b'ettaka oba mulimu abagula ne batunda besuulirangako ndooliito nga tebabawaabirangako na mu ofiisi wa naye olwo ne bwe najjako ka pisito okumanya ndi muzibu nnyo nga bwe najjako ka pisito awo e Buddo nga bagamba ne bambuuza wamugyeko otya pisito nti ndagimuggyeko era taliddamu gikkoya sinziranga n'afufumya wajjanga bakumeeza wano abantu bagatufudde so yoyo walukagga ekiwandiiko kino bwe kyantuukako baalewo bandiika ekiwandiiko kino nga kiva mu State House nga kimpeereza nga kirimu ebintu bingi nnyo ebiwandiiko bengenda obbasomera bingi nja kusomako n'ebimu isa abasomere kuba kyambalira wiiki namba okukisomo kitegeera nenjagala verifying oba nkakase oba bino bituufu ensonga lwaki nabayita mujje wano nga biraga nti ekyalo Kiyanja Nabbingo Tega Buddo Nagalabi Kimbejja State House baatuula ne balina bye baazuula mubazze batuula nammwe mu nkiiko era kibuuzizza ono diso nti State House yali etuddeko n'abantu bazze batuula nabako findings oba bye baazuula bye batadde muno abantu bangi nnyo abayogedde mu kiwandiiko kino ofiisi ya Katikkiro ofiisi y'abataka kibaani bonna bonna eyatone jeno nga bonna bagamba nti basembizi be bannannyini ki be bannannyini ttaka bagamba ebiri mu ki sinze nakiwandiika bwe nalaba nga birimu ne bakama bange ab'Emmengo nga nabo bakkiriza baani naye ngamba kampita abaki abatuuze olw'ensonga ensonga zino bwe zibeeramu mu kitundu ne tutayingiramu ne tutategeezebwa ekiddirira ogenda okulanga bakuyita nti bali mu kusenda wali ttaka nga tamanyi hisitole yalyo naye nga kampita abatuuze twogere bwe kiba nga kituufu nga basembizi nga bwe kyogera ekiwandiiko kuba bwe tuvaano mu lukiiko ngenda kwongera okukola follow-up buli gwe batadde muno nga yawandiika ngere mu ofiisi y'emubuuzi nti kino okimanyiiko kino kikola ki nzuula obuki obukakafu so bwe kiba nga kituufu nga sinabagenda ku sitepu eri gye mbagambye endala nga kiba kyabuvunaanyizibwa wamanya nti gwe oli wa kibanja n'ogamba n'omanya landiroodiwo oba tegereka bulungi wamanya landiroodiwo ffe kye tukkiririzaamu si landiroodi kujja agambe mbu agenda kusenda bwana ekyo tekisoboka nga nze nkyali meya wa Kyengera Town Council ekyo tekisoboka wabula omanya landiroodiwo omanya nti muwa busuulu oba nze nnamu akasente kange esobola okukola ki zengeri bbiri ezibaawo okwaya landiroodiwo aidha okuwa obusuulu oba nokola ki naga nakusalirako nobeera ne landi tayito yo
naye bino ebyokugamba nti bajje basende ekyo balinde ndiba nvuddewo naye nga nze nkyaliwo nti waliwo asenda muntu ne bwaba waaba nokubuza mayagagambidde wawa mwanzina tewali ekyo kyo yabwe ebitolo ennino ne babbulooka okusingira ddala nti bo basendanga ojja kunyambako diso ekirikirya kino office of the president ekyava from field officer to senior presidential assistant stroke special duties of the special duties office of the president. Subject fact finding report concerning land dispute in Nabingo Void Block 342 plots 1 3 to 4 between Abomutwagwa Sembisi, the local authorities, and the Buganda Land Board. Reference is made to the above subject matter. Gabachiwera obunenezezo eka 1,116.4 n'obutundutundu bonna era kiri ku byalo bino Kiyanja, Nabingo, Tega, Budonagala n'Ekimbejja. The Kabaka of Buganda, whereas these two, Kabi and Sewati, their land titles were put in their names. Nti land title bekyapa. The land title for Mutwagwa Sembisi, Mutwagwa Sembisi, was left in the custody of His Highness. Kyateresebwa Obwakabaka bwe bakiteeka. Established that 75% of the people interviewed, especially the opinion leaders and the senior citizens, agree that they have ever heard of Sembisi being the landlord of this area. Bino ebyanzuulwa biraga nti 75 ku 100 abakulembeze ab'ebyalo abaaliko nga balabi bulabi abatuuze bonna bakkiriza nti baali bawulidde ku Sembisi nti landlord ow'ekitundu kye. It was also discovered, era kyanzuulwa, that some people such as Mr. Lubega, abantu abamu nga Mr. Lubega John, know and can direct you where embuga ya Sembisi was located. Nti atu yasobola n'otukulembera n'atutuusa embuga ya Sembisi we yaliwo. This father, Ssekabaka Ssuuna, that his father, taata we ni Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye, had 4 children, and these are, nti yalina abaana bana era be bano wammanga: Ssekabaka Kimbugwe Ebugwanya, Kabi of Kiwumu, Sembisi of Nabingo, and Sewati, who was given to Kalambi. Then Sewati yaweebwa Kalambi. He is not under Buganda Land Board, not really wansi wa Buganda Land Board, and this is where Omutwagwa Sembisi falls. Era wano Omutwagwa Sembisi wegugwa. Ebyo bazuula bayisa dda resolutions, naye nga nze sisobola kusirikira kiwandiiko nga sisomedde baki batuuze. It was discovered, Chazwa, that the claimants oba ab'emulugunya opened the boundary of this land in dispute on the 5th. Bagulawo ensalo zino ennaku z'omwezi 5 n'Oktoba up to date. No one has ever come to complain. Teri n'omu yali avuddeyo kujja kwemulugunya nga bali baguddewo ki ensalo. And even during this exercise, ne bwe baali nga bakola oba kino nga kigenda mu maaso nga bali mu kugulawo ensalo, no one came out to stop them from doing it. Teri n'omu yavaayo n'ajja n'abagamba nti abange kyemukola ekyani abalagidde. Embuga ya Sembisi ekitawuluzi was not only done by the local authorities but also abaami ba Kabaka such as Omutongole, Kalondozi, to mention but few participated.
nti activities zino which led to the distortion ezaaviirako okusaasaana okusanyaawo ettaka ly'embuga omutuba gwa Ssembizi like selling off embuga okugitunda gwa Ssembizi kitawuluzi was not only done by the local authorities. Tebyakolebwa local authorities but also abaami bakabaka local authorities zokka wabula n'abaami bakabaka such as omutongole Kalondoozi to mention but few participated. It was also discovered that on the 30th October 2023 era kyazuulwa ennaku mwezi 3/12/2023 the office of Omutuba gwa Ssembizi was opened up and its operation office by board of trustees kali akakiiko akaba yabatayiddwa mu bwesige kabatwala embuga z'amateeka kakoleki kabavunaani of Omutuba for their illegal acts olw'ebikolwa byabwe ebimenya amateeka. Let the local authorities yeffe batulagira ovunappingo be seriously Mwami Kiyaga ebali abakulembeze abeerusi ono meka abaliwa Mwami Kiyaga omu ani omulala mukyala Mwankotanga Mukama boliwo tyeyiriiru enze Mukama Mwami Kiyaga temunaakumpereza participated in the selling of Omutuba and other vital places like embuga ya Ssembizi and Kitawuluzi be taken to courts of law for prosecution by board of trustees of Omutuba for their illegal acts. Nekisembayo, let the local authorities of Nabbingo be seriously warned Mwami Kiyaga mulabudde for their illegal acts olw'ebikolwa byammwe ebimenya amateeka and he prosecuted and be prosecuted era nammwe muvunaanibwe in courts of law by board of trustees bano abavunaani of Omutuba gwa Ssembizi. Simanyi Mwami Kiyaga kogenda kusulayo leero babu fune wakusema sawa ajja kubaako buzibu so bagambye bakukwata naye nja kubaawo nja kuyiwawo omubiri so taata wendi ekiwandiiko kino ne bakoopingako bano wammanga eyakiwandiise eyazuula ebintu bino Tibayumba Bob assistant administrator n'aweerezaako Ssaabalangira Attorney General Buganda Kingdom, CEO Buganda Land Board, Minister of Lands Buganda Kingdom, Magistrate Court Nsangi, RDC Wakiso, DPC Nsangi, DC Wakiso, Mayor Kyanga Town Council, Board of Trustees of Omutuba gwa Ssembizi, OC Police Nabbingo, Giso Nsangi Sub-County, and lastly ebbanga lyonna mbadde wa mutwe munene nga njagala nnyo saidi ya Ssembizi etule wali ne saidi ya Buganda Land Board etule wali nabo mukisa tukufunye ng'abatuuze n'okusinziira ku kiwandiiko nga bakisomye ekyamazima Ssembizi ebalandi boodi baffe batukuleko mu ngabo nina ku kibuuzo Mwami Ssembizi ng'Omutuba musinziira ku ki okugereka ekanzu musinziira ku neeba kifo kye nnina oba ebbanga limaze mu kapuloti kange ke nnina ekyokubiri nkulira kuwabula abakulu betatugatta abaana baba Buganda Land Board tutegedde nti mbadde batulyamu olukwe ziti tuzina amayumba naye mu lipooti eri ebitabo tebitulaga Omwami Ssembizi tubasaba badeni y'okuba nti mumaze ebbanga ddene nga mulina akayonda kakufuna akantu kamwe ng'omutemu wagwa mwiga tata mulujjajjange bwe yagufuna ekyamazima mulina tweyambuliramu Bayibuli etugamba alina amatu ag'okuwulira agire ki oyo kyagamba ki abantu bangi tebamanyi bigambo ebikwata ku ttaka na kibanja beetaaga okusomesa kyova olaba empaka bw'obanga nannyini ttaka togendangayo ojja kuguza ekibanja sooka obuuze naye ettaka lyani akutuuseeyo banze nalabanga taata wange ng'omusajja ayagala okutunda akabanja ke ng'amuleeta n'amwanjula
n'amuyingiza mu kitabo n'agenda n'asimba empanyi n'amusimbira empanyi n'amumanya nti kati mutuuzeewo ku kiki ku ttaka n'awatali ekyo nannyini ttaka akugobako oli kyesenza n'olwekyo tuteeka okutwala obuvunaanyizibwa tuleke kujja kuwaganyala amateeka weegali okuva edda n'edda ng'omuntu ow'ekibanja ate abeera mu bitabo bya nannyini ttaka n'amumanya nga musajja we bw'obeera n'ekibanja twatwalanga bwewasogolanga ng'oddako ekita ng'okitwala embuga ewa nannyini ttaka bwalimanga kasooli era ng'oddizaayo nannyini ttaka ku kaki ku kasooli bwotyo yenkwatagana enga yalingawo naye gwaki omulembe guno butabanguse lwa butamanya butagala kumanya njagala tuddeyo tumanye omwana omwetoowaze yali ebisinga ebya kitaawe nonyina tube bakkakkamu oba basembizi webali abasomye muwulidde naffe tubimanyi n'omutuba gwa Ssembizi wamu ne ofisi ya Ssaabalangira era waliwo ebyatuukibwako oluvannyuma lwa minisita w'ebyettaka Bwakabaka wa Buganda omukulu David Mpanga ng'awandiikidde Ssaabalangira okulambika okusembayo naddala ku ttaka lya Ssembizi kyenjagala okubasomera essaawa zino ku ttaka ly'omutuba gwa Ssembizi oluvannyuma lw'okwetegereza okutuuza enkiiko ezitali zimu n'ebiwandiiko eby'enjawulo awamu n'ebbanga erimaliddwa nga ensonga y'omutuba gwa Ssembizi teva mu ddiiro guddeyo n'ennambika eno nga nsinziira ku bbaluwa ya Katikkiro yatuwandiikirwa nga 4 Mwakanya 2022 nga erambika ebyandikoleddwa okusobola okutereeza ensonga eyo. Kyazuulibwa nti ku ttaka lyonna kuliko abasenze era ab'omutuba gwa Ssembizi balagirwa okunoonya ebifo ebyereere birambikibwe bulungi basobole obutatataganya basenze abali ku ttaka eryo. Kyokka kyazuulibwa nti ebifo byonna ebiri ku ttaka eryo byaliko abasenze abaliko nga tebayinza kutataganyizibwa nga bagobwako era kyasalibwawo abantu abo basigale mu bifo byabwe nga tebatetaganyisiddwa wabula bawandiikibwe omuwendo gwabwe gumanyike era bagibweko obusuulu nga eggwanika ly'enkuluze lirinako omuwendo gumanyiddwa bwe lirina okutwala era ng'ate nagwo gulina okutambuza emirimu gyagwo nagwo gube ng'omutemwa ogw'okufunamu okusobola okutambuza ensonga zaabwe ng'omutuba. Omutuba gwa Ssembizi gulina trustee empandiise obulungi saba bye baba basolooza obusuulu obwo baleetenga omutemwa gw'enkuluze basigaze omutemwa ogw'omutuba. Okuwandiika abantu abali ku ttaka eryo kyandikoleddwa ab'omutuba gwa Ssembizi nga bali wamu ne ofisi ya Ssaabalangira sobole okwewala abadde bazisolooza bukyamu. Kino kiyinza okuggyawo okusikangana omugwa ate ne kireeta emirimu gy'Obwakabaka okutambula obulungi nga Namulondo esigadde nywevu. Kwagaliza obuweereza obulungi Ayi Katonda Fuuma Ssaabasajja Kabaka. Ataddeko omukono Musanje Kigule Godfrey Mube Ssaabalangira wa Buganda. Kopi yaweerezebwa Katikkiro wa Buganda, kopi Ssaabawooleza wa Bwakabaka, minisita w'obuwangwa n'ennono, omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama, ssenkulu wa Buganda Land Board, omutuba gwa Ssembizi. Banaaba bawadde ssente mu bukyamu mujja kubayo bavunaane mu mbuga z'amateeka.
kubanga ffe twetwasinga otubakuyo tubagamba tetulina kugenda mu kooti naye ffe tuli beeteekuteeku omuntu yenna okutwala mu kooti oba otwala omutuba gwa sembisi mu kooti bajja kubayo n'ebiwandiiko byabwe basobole okwedifendinga kubanga ettaka biwandiiko ettaka si bigambo naye ettaka biwandiiko tunyweza ettaka lyaffe na biwandiiko neyanza jjo neyanza eryange nze Sewavasi Robert omu ku batrasti b'omutuba gwa Sembizzi Nabbingo omwana wa Ssekabaka Sulungeeti mu Busiro. Olunaku lwolwayo tuli basanyufu nnyo oluvannyuma lwa mmeeya wa Kyengera Town Council omwami Masias Balukagga okujja okusomera abatuuze ekiwandiiko ekyava mu ofiisi ya pulezidenti owa Madamu Fiona Balungi akola ku nsonga ezitali zimu. Ekiwandiiko ekyo yakirambika bulungi olwa lipooti ye ng'erimu okutegeeza obwannannyini oluna n'ebbaluwa ezize nga ziwandiikibwa ezikakasa obwannannyini bwe tulina ku ttaka lino. N'olwekyo ffe nga tutegeeza abatuuze abali ku ttaka lyaffe byalo bino wammanga Kiyanja Ttega Kimbejja Nagala Bikuto temubada kweraliikirira kwonna kubanga ffe twagala abantu Obwakabaka bwala bantu n'olwekyo tukisinga okwagala otumanya nammwe tubamanyi mujje mwewandiise kubanga omulimu ogugenda okusooka gwakubawandiisa mwenna tubawandiise tumanye batuuze eki abali ku ttaka lyaffe n'okugjamu ababadde basolooza ssente mu bukyamu. N'olwekyo twagala okubakubiriza mwenna mujje mwewandiise oluvannyuma lw'okwewandiisa tuddeko omutendera ennono bwetambula musasule ekkanzu muzeeko obusuulu tutambule tetulina muntu yenna bwe tugenda kubeera temubeere bakakkamu tuli bantu nga mmwe kubanga abantu ebyalo byala bantu waliwo abawuliriza abantu era omukyala Fiona Balungi yakyogera abantu abawuliriza abantu bagenda ne bafuna ebiwandiiko okuva ku NASA naye nga batalizeeyo okwetegereza nti ebiwandiiko bino eyabiwandiika y'oyo kubanga luwa ekiwandiiko kati ekiyitiŋŋana kyawandiikibwa nga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'12/29 omukulu kyamaani w'ekiyanja Tadeo Kiyaga kyagenda abungeesa tamanyi gyekyava tamanyi ki kubanga tebyawandiika ebibubo biriwo bya 225 nga biva mu ofiisi ya pulezidenti ate gwe bakiwandiikira takirinaako kopi naye ate ye gwe bagaga yakifunako kopi agamba nti kyava mu ofiisi ya Ssaabawolereza wa Buganda ne Ssaabalangira yennyini omu ku batrasti b'omutuba gwa Sembizzi takirinaako kopi. Kyova olaba nti byonna twagadde okulumbawumba naye amateeka awali waggulu wa bino byonna waliyo amateeka gajja kulamula kubanga buli muntu ayogerera swaka kooti z'amateeka zijja kulamula ensonga eyo.